Wanjisebo. Ogamba otya? Bulungi. Ozigwe. Asooka okuba nga nkuyozaayoza. Okubanga otuuse ku lunaku lwo olw'amazaalibwa. Amiina. We balina kujja. Amiina. Ago oli musajja waffe. Amiina. Kuba tulina okukubeererawo mu ngeri emu oba endala. Amiina. Oli musajja w'abantu bonna, oli pasita w'abantu bonna, baana bato, bakadde, bakulu, bavubuka, generation yonna gwakulira. Ekitiibwa kya Mukama. Weebale kuzza mu maanyi. Amazaalibwa amalungi era once again. Thank you. Kwagala nnyo ngana. Kimu pastor. Kwagala nnyo. Otugasse. Amiina. Otugasse nnyo ensobola kitulina that love. Yes. Besides. Thank you. Naawe okulaakulanye. Wajira twali booti. Nali ntya pastor. Naye kati okuze. Nkulaba congrats. Kibulamu pastor. Kyeyongere. Kyabuliramu ddala kuba kati neetaaga okunyola ku nziru singa eyo. Ejja. Neetaaga okuva mu muzigo. Mukama akikole. Okitegedde? Mukama akikole mu linnya lya Yesu. Obundi tula naawe nga Mukama yakikola. Nga wava mu muzigo. Kale apasita olunaku olwaleero tubadde celebrating omwaka. Twagala kumanya audience yagala okumanya pastor owezezza myaka emeka? 4 beddu mangi mugo emitwala emyaka 4. Era nze muntu asinze okuwangala mu nyumba ya kitange. That's why njogera ne neighbors. Wa mama yafa ina 26, tata yafa ina 33. Baganda nge bonna 10 basenga baaniso Katonda kumwebaza bwebaza. Kitegeza pastor oli mulekwa. Original. So bwe tasiima tutunudde mutana mmeka tuyise ku bantu bameka abatufuddeko ku makubo wa. So nalindi awo nawanyi nga wayi kanebaza. Ye pastor tume emyaka 4 tugifaanana. Oba kuba generation gye tulimu ene yaffe. Ntigoddako bweri mu bakadde noddako ate banyasinga kulabikira nyumba vubuka. Nkuze bambi nebaza nnyo. Kikyo singa okubanga weebaliza Katonda. Bingimu. Kanisa eno we tutudde. Worship house. Weyatandikira. N'abantu jerega abo badongo baki kwajukana ine emyaka 2. The church is making 20 years. Kati nebaza nnyo nabadde nebaza ne government somehow. Kubanga twali bato nnyo ne batugoba. Muli baana bato temubisomye. Mkyalo Mamita Joyce Mpanga n'ayimirira mu kakiiko. N'agamba mbabuulire gavumenti eno eyagala abantu basabe. Abaana mbawe license. Joyce Mpanga sono yaffe ennaku ezo. Yagamba ekimu ku birungi yagamba abantu freedom of worship. Ne bagituwalwa mpaka. Twali baana bato nga buli muntu alaba batuwe gondi certificate okusaba. So ekyo nakyo nkyebaza tebatuleka. Nebaza Katonda olw'ekkanisa eno kubanga waliwo omuntu omu yatuweereza n'eddogo wano n'atuweereza enkoko ng'agisibyemu oluki embugo mbutejja kukula biki kyola leero nagambye ku birthday yange kanfulumya akayimba bakayita tonsobola nkatadde kati 2 hours ago okateeredde oyo omuntu yenna ngambira abalogo bakuno nti ndi mwana wa Katonda tonsobola ngambira ababeerozaloza ndi mwana wa Katonda tonsobola kwegamba okwebaza ne Katonda olwa music. Kanisa eno okukula katubeera n'ebusaabala eyo buli lwakusatu tubeere ekiwatula entinda Kyambogo buli lwakutaano kale fellowship tunusu tubeere ne tusaba. Nebaza Katonda olwa music kubanga lwe ennyimba zetuyimbe ne zifa. Waliwo bannange n'ayimba ennyimba 4, 2, 3, 5 n'akola ebirala byonna ne bikola ki ne bifa. Naye gwe n'oyimba okuva ku yero lengera embaata Mukama njagala kumanya kati komaweeka lengera embaata zonna hiti okitegera biriba bityoba balone kalo kwa imane roda anti kati eyo gyenva nova eyo mukani bamuyita Yesu nengenda mu wanaza lono generation eyo mpya nogenda ayi Katonda wange I need a miracle. Nogenda mu lwaki buli kyayambala kinyuma anti alina favor ako ke kabaddeko paka Katonda yabadde mwene ensonga naye Katonda wabanakwakula olaba ne Museveni yali munaku Obi Wine naye yali munaku kagamba nejjangu oyimba omwoyo we uyo ayita mu kibiina ndaba ne mabbala nga bakuba ennyimba ezo kati ne kano kentadde leero tonsobola kugamba weewuunye ekisa kya Katonda
ekiwanirira ate nga tutandisimbya zesogera ezaafa ne kolabo zetukoze ne bannina Rozi bagobi ba Gravity baliri puzzle ezo oba kitegeera ogenda kuba bulungi haleluya enakufuna sente ezo Pastor balimba bannawe kuba wasa bagenda mu ggulu Lydia Jasmine abalimba bannawe tebagenda mu ggulu collaborations kati weewuunya ekyo kyebaza nebaza ba DJ ba radio presenter kuba gospel gye yatandikira njukira bakuba akayimba kange ku CBS nasula sebase so Katonda mweyanza nnyo kyogamba Pastor nawe okuba akayimbako bakati Victoria upcoming artist okuba akayimbako naawe owulira ddala nga mulamaanyi gajjudde neweebaza radio z'abalokole ezo zonna ezitali z'abalokole TVs ne bakuba ennyimba zo everywhere you know n'ekkanisa eno okuva mu ttaka n'ejja ng'ekulaakula omuntu ayinza okwebuuza naga Pastor nti essaawa zino embeera ne baamulekwa ne baamulekwa b'olabirira Mercy Child Care baana bangi n'abatali mu eyo tulina abaana ebawerera 5 7 10 babasudde mu ttoyo bakoze bwe bati Mercy Child Care eri awo Wakiso ne Pastor ensonga zino ey'okuba nti omuntu kuba ffe tumanyi ennyimba ezo muzizo ziyimba nti oba oli ayinza oziyimba nga message agiyisa mu nnyimba ezo kuba tumanyi kikoma eri mu bali abayimba ennyimba ziri endala nga si tayise mu gospel nti oli waba olina message oyagala okuweereza eri abantu nti in case oli alina kyakkoze nogaa kampiseewo oluyimba nga nduyisa kati nga bwogamba abalogo baakuno message eyo ffe tubadde tumanyi nti zitera kubeera mu bali nyimba bali abayimba secular music yes Bible ejjuddemu obuwanguzi eri Sitaani kubanga Sitaani mu nsi mwali naye Yesu yawangula Sitaani so Bible ejjudde essuubi era buli muntu anda abantu olina ssuubi kyobola atuyisa abantu leero nkubiriza abantu ku buli birthday yange era ngamba singa nali member of parliament nandisabye mukyala Mongo oba mwami Taibwa ne wabeerayo Good Samaritan Day nga bulaba oyo wuuyo afunye omufaliso okitegeera oli afunye omufaliso oli afunye ekyokulya naye tubagamba bakere mu kyaki kubanga ebyo biggwawo ne tusaba omukisa naye nakubiriza ekkanisa yonna buli muntu abeeko omuntu gw'ayamba leero wakiri oyoleza omugadde olugoye wakiri osindika omulema akagaali oba kitegeera kugamba kyaki yonna weeri ne bafaani bange aba music nabasabye buli agala Pastor tukwagala nnyo leero olubeera lunaku lwa Basamaria kwasiri member of parliament naye kye nandisabye parliament buli yali ayambiddwako ayambe y'omulala ne Pastor engeri bwetutunga ku kintu ky'okuba nti oyambibwa Pastor ojja oyambye abantu bangi okuyetiza emikwano mingi kuba omuntu okuva nako siwuliranga bayira nze sikulyangako kigambo kyonna oba bintu Pastor yakozebwa oba gwolowooza lwaki ekyo kinyonnyola otya olowooza sirina nsobi siri muntu teri atakola nsobi oyagaddwa like you have favor ku bantu ab'enjawulo abayimbi ogassa abayimbi olina omuyimbi newaba ayina obutakkanya ne munne ending up aziwa Pastor Bugembenge nze ndowooza ebimu Katonda yabi wabawo ekintu mu bulamu ky'olonda wabawo n'ekikulonda there are some things that you choose and there are some things that choose you ye Katonda yasalawo yes ng'olinga katugeze yasoma bwa engineer ate kati n'akola mu radio oba kitegeera oba oli yasoma kino ali n'akola kiri wabawo future ekuchoosing nze ndowooza si magezi gange Katonda anfugizaako eddusu lye kuba nange ndi muntu nkoze ensobi naye nampanirira nambikkako eddusu tetuziraba mineffe tetuza public teziraba obeera eno ankuumirawo Mukama mwegayiridde kuba ye wishi yange njagala nfaane nga ba Billy Graham abo abagenda mu bisaawe oba kitegeera njagala worship house eggwe abantu abawe ssente ku church erinnya alikuume Mukama nsobole okukola nga ba Billy Graham abasajja abapangisa ebisaawe ninkole worship nights mu Uganda Kenya Rwanda Soroti Gulu Mbale Jinja paka Weyakaliro ngende Masaka nga mpangisa ebisaawe abantu ne bajja okuyimba n'okutendereza neegomba nyawe bagambira ayagala okukkiriza Yesu tambulo gye nga leero bwe ndabye nga bava mu eri babirigwamu babikola so kyensabirira Pastor ekikubeera abantu millions nyingi mu Bwakabaka bwa Katonda tuteremu naffe essaala osabe nga naffe bwe tukusabira eno endowooza y'okubeera nti buli birthday yo oteekawo charity noddiza abantu bo guno omutima ogujja wange
ngujja kubanga nava ku bbala. Oli ndi wa ku bbala nnyo, sirina maama sirina taata. Kati twabeeranga mu hoteeri eyo nga bakukoledde birthday, ekisooka saabimanyiire ebyo bya birthday. Era nga birthday bw'etuuka bano abateeka surprise nga neeraliikirira bagenda kutegeka ki leero oba okitegeera kunjiira amazzi simanyi annange nga weeraliikirira. Naye neebaza nnyo Katonda nti nemale nga mumanyi tuli wano nno tulya naye waliwo atalina kyakulya. Nabasaba nti ne ku mbaga yange njagala keeki nyisale n'omwana avudde ku bbala ngaddugala bamugyeyo direct tusale naye keeki okujjukiza abantu njagala okukola ne leero keeki era ngisala n'omukadde mulekwa Namwandu okujjukiza abantu nti gwe nowandi bwena ekyokulya naye waliwo atalina. Kuba bwe twabeeranga ng'enjala etuluma enjala etuluma bambi. Okutwaliza wamu Katonda gw'alina waakutadde. Amen. Oli mwana wa street, mwana wa ku bbala, teweerabira gye wava. Toweerabiranga kubanga buli weerabira gye weeva tojja kusanyuka, tojja kwebaza. Obulamu bwo tobupimanga ku gy'oyagala okugenda, opume ku gy'ovudde. Bw'otyo olukabala obwokwata bw'otyo bw'oliraba Katonda, naye buli bw'oweepimira ku balala omalirizaawo ejjusa. Abubaka ki bw'osobola okuba abacelebrities abacelebratinga birthday zaabwe mu ngeri endala? Si kibi nakyo, si kibi omuntu okweyagala n'afuna ekyokulya n'alinya ennyonyi oba n'akola ki naye just kino nkikola nomali tetukikolera mu kamera, tuyamba nnyo abantu abatali mu kamera, naye birthday yongereka neeba mu kamera okuinspiringa n'abalala bacelebrities abalala okuba inspiringa. Since you have been celebrating your birthday today, oyina emikwano gy'abayimbi bangi tubadde tumanya abamu bagenda beerawo wano Jasmine abo bali part of your family. Ki nga tebalabiseeko? Kafeero yagamba nti toli wa kitalo nga ggwe b'olowooza twali tulabya abanene emirembe engalo. Yes. So tulowooza nga toli wa kitalo nnyo birthday eyo buli muntu aleka emirimu kasita bamuleko bafunye ekyokulya n'ekyokwambala. Apasita nga natera okuba nga nkuta kasita tukuliridde emyaka nange ngalaba naye omuntu tetumulabanga toyina musaayi nsabira nsabira ekintu ekyo kikutuke nayogera n'enswala njakola bwenti era nange bwenafukamidde leero ku makya kye nasabye nagaye Mukama naye nzigirawo ekintu mpa family mpa omukyala I have a family naye nsaba mpa omukyala ne biological children nafukamidde nebisaba Katonda. Of course omulimu guno munene ogwa kyakyo gizimba olumu oteekayo nnyo obwongo tumale kino tumale kiri ogenda okulanga emyaka gidduse najja ate nagyo gidduka nyoba omukyalina yagikwatamu oba wakaweza kunonga n'omulala omukyalina alikukwatamu myaka gidduka oba omukulembeze afuga yagikwatamu myaka gidduka oba wakaweza kunonga guwedde naye kwebaza nakyo nja kimaliriza muganda wange n'ebbanga nga ligenderera pasita Katonda bwakutikka omugugu guno olumu obwongo osobola obuziba ennyo nnyo mu bino okitegeera kyegamba guno omugugu munenemu kanisa eno gizimba kinenemu tumale kino tumale kino tukole kino kati obudde budduka tukola omanyi omuntu yenna abeerawo neyeteekerateekera apasita Yesu wadde tuyinza okuba tunabakubeera mu mbeera egamba nti tunabakubanga ayinza okuba waali. Like, are you seeing someone? Of course I'm seeing someone. Nina gwenda nawe nali ndaba nebyekyanga naye kati kama alina gwe yakuwa ne tunavaayo kumulaga public. Buli kimu n'ebiro byakyo. Kale pasita tuwe remarks ezisembayo ku lunaku luno lw'amazaalibwa tugende mu maaso. Neeyanza nnyo worship house kubanga singa si mmwe tetwandikoze bino. Mukkiriza mu birooto byange bwe mbawa kino bwe mbawa kiri. Actually nyina n'ekintu ekibadde kinnuma nenga ng'ogyeko ekyokuwasa emyaka 4 kino ndudde nga njagala nkikole emyaka 2 egy'obuweereza. Ekisooka njagala nnyo okuyita ababodaboda nsabeko nabo bano abavuga wiriwiri avuga eyalooni Mukama amuwe ssente agimale kubasabira mukisa. Eyaleeta bodaboda aleete emmotoka aleete ekyapa aleete ennyonyi so ku lwokusatu olujja nga 14 nagambye kankikolerewo babodaboda buli wa bodaboda akeere ku kyaki saavisi ejja kuba ya ssaawa 2 paka saa 6 saa 2 paka 6 buli muntu akeere era bakiyamani mwenna abandaba
mujje tubasabire omukisa tulina kyetunoonya mukisa ekimu ku byo bijja boda service eyo ku lwokusatu luno nga 14 ogw'omunaana kale oyo abadde Pastor Bugembe neyanza ba DJ neyanza ba MCs mwe kennyini baganda bange abambeereddewo neyanza nnyo Wash House family neyanza protocol family protocol erimu Wash House abawaddeyo sente okulaba nti bamemba ba church waliwo Rocker Company waliwo Dr. Sebi waliwo mwami abantu bangi Mr. K family bamemba ba church abawaddeyo emmere babetina namukasa ne honorable gondi samwe bazizza honorable retire ne mkyala we nabo batuweereza wano ebirabo abantu banyonya abawaddeyo okulaba abawadde emifaliso engoye biki ba Wash House members mwebalire ddala betina namukasa nekwebaza Katonda kubanga ndi mulamu kutuusa leero sirina wannuma omwaka guno ogasseko omwaka omulala guno omwaka kyosinga okwebaliza kyosinga okuba nga osaba Katonda kinga kyakikukwasizaako kanisa eno eggwe kanisa eggwe mu byensabira kubanga eri expensive nga bw'ogiraba eri expensive tulina ne betwagala okugulaawo abaatulemesa kyensabirira kyekimu ku byensabirira kale ne bwe batawedde nti buli kimu mwekiri naye wakiri eveemu enfuufu egenemu amadinisa nga enkuba tetukuba ne bali betwagala baveewo nabo Mukama abatugirewo kale Pastor neyanza nnyo neyanza time yose